خلاص. wakati w'omuddu n'omutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala. Era ekikongera okubanga ofuna amaanyi n'okunywera ku n'okola buli kintu kyonna aganira kumanyisa weesigamira Allah n'okola buli kyonna Allah agenda kubanga akumalira. Mwenye obusiraamu wanakupala FM yabamashika b'enjawulo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم وبعض. توبزوجتي الله جل وعلا ويكرز نابانغا أشتامبزا نشكر سمسيرة نوع تشالي بدربلم تشمي بزا الله الحمد لله رب العالمين. ودي وقبنا Kizenti yatigena program manya obusiramu. Programu eyo yabeerawo buli obudde obutuuka buno olunaku olwokubiri tubeera mukadde waffe Sheikh Umar Kasule tugenda tutambula mu programu Al-Faraidu tutambula nayo omusomo nogwo ntera nnyo okubanyonnyola ne bakakasa ne bagamba nti si gwe musomo omwangu ennyo gwe wandirowoozezza okusagiramu oba okugamba nti kale kampulireko byempulira ebirala musomo gulimu fractions ezitagambika bungi n'olwekyo olina okuba omuntu omwegendereza obanga onaatambula naffe inshallah taala. Amanya eddoboozi ne Sheikh Feeto Abubakar Khamis Kitatta mutabani wa Hajji Amisi Barika Kabega Kitatta muzukulu wa Hassan Kitatta muzukulu wa Nyimba Kyezira Kamati Kasama ntuddewo olwa muganda wange olwa mukwano gwange Sheikh Hussein Muwonge ataliiwo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yatambudde n'agenda mu lugendo olunene wa Makka Madina hijja ne umra. N'olwekyo tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'abalamazi bonna abatambudde Abannayuganda bonna n'abatali bannayuganda bonna mu nsi yonna abagenze ku nnyumba ya Allah ekitiibwa abeere ng'abawa obwangu abasobozesa okukola emikolo gyonna atakkirize ebyo bye banaabakoze. Saba Allah akkirize. N'olwekyo nzikiriza mukadde kano siyagala kulya bugumiikiriza bwakadde essaawa ziri 4 n'eddakiika 11 sekendi ziri mu 10. N'olwekyo kankukwase mukadde wange Sheikh Umar Kasule nkoddomi wange nti omumanya abengeri mashallah n'olwekyo sibo kkiriza mbeere nga abantu bakwesunga obeere nga obatuusaako eddoboozi lyo inshallah. barakallahu fik. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. tumutenderiza jalla sha'nuhu nga bulijjo bbanga lyonna olw'obukuumi bwatu obw'enjawulo n'ebyengera bye tulaba ne bye tutalaba bye tumanyi ne bye tutamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala twongera kumwebaza na kumusaba kuba nti ebyengera ebyo byatuwadde mbutuufu tubikozesa mu makubo abo agasinga okubanga agasiima era nga gakutuusa mu maaso ge nga tuli mu baddu baali basiima emirimu gyabwe. Saba Allah akkirize abeere nga yanukula tahadiyat ezibulamu ebyenjawulo bye twandiise ebintu ebisoomooza bulwadde accident biki ala kulli hal kunna kugezesebwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugezesa naye tulina kumanya era ne tugumiikiriza
ne tusaba Allah wekitiibwa abeere nga atuvuunisa embeera ffenna gye tuba tulimu naye obugumiikiriza bwe busooka. Sheikh, njagala kusooka okujjukiza baganda baffe bakadde baffe bonna abakyekuumidde ku mukutu ogwa PAL okusobola kuba nti tutambulira wamu ku mulundi ogwaggwa musomo gwaffe gwe tuliko tutunuulira mu mayizaatul irthi al islamiy ebyawula ebyenjawulo byogenda okulaba njawulo kyeyawula obusiraamu obusika bw'obusiraamu ku busika obusigadde yensonga bwe tugezaako okulaba nga tutaggulula era ku mulundi ogwaggwa twatunulira ensonga yali emu lwakuba nti yali mpanvu okujjukizaako akatono munnaffe atambula naffe twatunulira mawqifu l islaami fi lmilkiya obusiraamu buyimiriddewa obusiraamu bwo bwogera ki komenti y'obusiraamu ku mbeera y'obwaki y'obwannannyini butya nti mawqifa wayine twacha mawqifu lwasatiya fi asbaabi tamlik wo buli makatikati ku nsonga zonna ezireetera omuntu okubanga abeera n'obwannannyini ku kintu. Kati twatunulira okusookera twatuna nidhamu al-ishtirakiya fi hadhihi al-anzimatu at-tamlikiya anzima ba zetwandiise arrangements eziraga ownership ku side eyo obusiraamu buli mu masekati tebusukka nsalo ate tebukka paka ku ttaka wabula buli mu makatikati bwageraageranya ne bulaba ekisinga okubanga kyekyomugaso era ekirungi eriffe abagoberera eddiini y'Obuyisiraamu. Twatunulira mawqifu al-ishtirakiya kitegeeza twakiraba kiyitibwa socialism twakinnyonnyola era ntulaba lwaki obusiraamu tebukigoberera. Ekigambo socialism ishtirakiya kitegeeza okuba nti ekintu kyonna ekiri mu society buli kyonna ky'olina ky'omanyi nti nga tokiinaako bwannannyini n'ennyumba gy'olina awaka nga si yiyo wabula omuntu wajja nti azze kusulawo toteekeddwa mugoba nga tokiinaako buyinza exactly tokirinaako buyinza nga buli kimu kyonna kisheyaringibwa mu society hadhihi nidhamu ishtirakiya netubeera kati obusiraamu bwate mu nteekateeka z'obusiraamu bwo butugamba tulina okuba n'obwannannyini. Yes, era tujja kulaba nti ihtiraamu al-islam lilmilkiyati al-fardiyya obusiraamu bwagala obwannannyini obwa ssekinnoomu bwe bakanzu erina ya Umaru Sulaimaani Kasule yiye gwayagala okujambala jangu gimusabe nga naye ayambala nedda kyekyo obusiraamu bwayagala obwannannyini obwa ssekinnoomu. Ekintu kyenyinza okutunuulira Sheikh nga tonnagenda maaso nekakasa nti ekyo kyayawulwa nekyawulwa mukyala na mwami oliye tagattibwa kakati ekyo the advancement ezajjawo oluvannyuma naye nga nidhamu al-ishtirakiya nga toba na mukyalawo wankomeredde. Nidhamu al-ishtirakiya kyegamba nti gwe gw'olina olwaleero oli asobola okujja n'amwegomba n'amutwala exactly n'amala n'agenda. Kyova olaba mu mawanga gyegali amawanga mu ebiri abantu abatambudde ku nsi ebyo babirabye. Kyova olaba nti obusiraamu bwagobawo gundi nika eya mutya era byebyomu byebyo nga bwenzize China ndakumala emyezi ebiri kampaseyo omukyala mu myezi ginene bwe naaba ngenda muleke hadha dara lilmar'a kuba kulumya mukyala. Kyovola obusiraamu teri busiraamu kye bugana okuleka nga kirimu akabi n'okutaasinamu enda egundi endala gyetwalaba nidhamu tamrik oba arrangements eza ownership ez'obwannannyini twalaba gye bayita nidhamu ashuyuiya nidhamu shuyuiya gye bayita communism twagezako kinnyonnyola twategeeza nti kiringa bw'onoolaba nga waliwo akakiiko akakulembeze oba katugeze kale government for example nga ekintu kyonna buli kyonna ekiri mu ggwanga buli kyonna gavumenti yekivunaanyizibwako teri akirinako bwannannyini. Nidhamu shuyuiya gye bayita communism nga tolina kyolinako bwannannyini ne bweba nnyumba gy'osulamu nga si yiyo gavumenti yeginako. Ekyo twakiraba ku nidhamu ezakulembera ku mulembe gwa Firawuni alayhi laana. Omuntu buli we yafanga byonna byabadde nabyo byaddanga eri gavumenti ye. Yes,
byonna oba olese baana bato oba olese baana bato oba olese baki ebyo byonna toyogerako byonna ebintu bina kusetulwa ne bitwalibwa mu gavumenti anti kati ekyo naffe kyetwebuuza ekyo kyetwebuuza munnange Allah yasinga okumanya. So hadhi nidhamu shuyuiya yatandikira ku Firauna mu byetusomako ebyafaayo ebimu okumpimpi byetumanyiiko Firauna awo yetuwa good example on that. Ne tuya tugenda ku nidham gye bayita nidham ar-rasumaliya nidham ar-rasumali gye bayita nidham ar-rasumali gye tuyita capitalism. Capitalism eyo kati olwaleero yekola almost country wide ku nsi yonna kujjako ensi entono. Capitalism yeriwo eno yeyokubanga ewa right omuntu nannyini kintu okubanga asobola okweyisanga bw'alabye ku kintu kye. Taguze emmotoka emmotoka eyo bw'aba agiguze waddembe ogamba nti agireete bagitemeretemeraawo amala agirikaawo, waddembe ogamba nti eyange njivuga kiro, waddembe ogamba nti agenda gule nezino ezibalukabaluka ate sente zize, waddembe ogamba nti emaali yange eno ngiramidde embwa eno kikyaliwo okwo kikyaliwo, waddembe ogamba nti emaali eno ngiramidde ebbaala mwenywera buli wabbaala buli yenna munyimo nange waddembe okutwalako. Ebyo byonna weebiri kuna hadhi mawujuda njiwadde Sekawumaru exactly. Waddembe ogamba nti mwe abaana bange mwenna kino kyali nyumba Warabu mu busiko bw'Abawarabu otwalaba ng'omusajja asobola okulekawo famire ye n'akwata ebyobugagga byonna n'abiwa omwana gwakuzizza gwagamba gwafudde nti mwana we atabanni gwadaptinze n'amuleeta n'amukuza ng'asobola omukwasa ebyobugagga byonna n'atawa banzaala n'atawa mukazi we. Ekyo mbawarabu kyaliyo nga bwe twakitunuulira. So ezo zonna ezo twazitunuulira ku mulundi ogwaggwa zaali mu nsonga emu nti anna al-islaama waqafa mawqifan wasatiyya bayna hadhihi al-anzimati at-tamlik. Obusiraamu bwo buli mu masekkati ga embeera zino zonna ze tutunuuliddeko nti bo bwakuwa hurriya ku maali ne bukuwa amateeka agakufuga mu nkozesa yaayo. Alhamdulillah Sheikh nzikiriza oko inshallah obo tubatandikira ati chapati nako mulala ngirayo ko katono sweet banange chapati siweddewo ate omukulwaliro chapati nakawunga babisize kutambula kitudala bali tokone kawunga nga potofu kawo mawulala ebintu bino bikulawa tolowulya kungano mpya nakawunga oba spring flour ngane kwata mangu okomu mbugambi abagiriddeko ko bagitenda butenzi egira mu bipimo bibiri omuli ekiŋŋano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda wetu okugosa n'ebirungo ebirala ekwangwiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne mu maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. nekatafulumira mu budde bwako era ogera gwe wakyala naye obulanga bwaffe lwakyo okuba budde alhamdulillah nabambira basukulugonda alwengana sajja bamujahidi nnyo okay. obakomera Sheikh Umar Siddiqui ku noti musanvu noti 3 kinana mwemu mukaaga mu 3 16 oba chairman ku noti musanvu noti 2 kinana mwenya musanvu mu 2 ana mwenya. Aljannatu ghaya. Mukwogera okuwa ekinyusi ky'empeereza ennungi rediyo y'enganze 107.9 Pal FM tukoze enkyukakyuka mu pulogulaamu zaffe nga ku Lwomukaaga ssaawa 10 paka ssaawa 11 tukusaba okululidde pulogulaamu entabiro y'omuvubuka olwate pulogulaamu 8 ng'enebadde ebeerawo buli Lwamukaaga ssaawa 4 paka ssaawa 5 ez'ekiro ekyusiddwa neddizibwa ku ssaawa 3 ez'ekiro paka ssaawa 4 buli lunaku Lwamukaaga olwate okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 5 tukuleetedde pulogulaamu atakulaba olwate ku ssande okuva ssaawa 6 paka ssaawa 7 ababadde pulogulaamu tugenda kufuna pulogulaamu obusiraamu n'ebyefuna ate okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ababadde pulogulaamu Qur'ani ne science tukuleetedde pulogulaamu Al Ilm Noor
atolo Qur'ani ne sayansi tukikutuuseko okuva ssaawa 10 paka ssaawa 11 atolo okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 12 tukutuuseko programu ekidduka kyo osabiddwa okubeera enkyukakyuka balioganized bulungi tebakuteekako bintu birala kati kyonna kyasomesa akasuka kuli yonna gyakusomesereza kiyambyeko nnyo kirungi ekyo obutatabikatabika nagenze ku Facebook atosanire yasomesedda atosanire babinazizaamu ate kiri kijja cream yennyini kino kiteesa okubanga litandikira ku nasale paka ku kibiina ekyomusanvu abaana basomesebwa olulimi oluwarabu eddiini busiraamu okusoma Qur'an nga ne mu masomo g'ebyensi bakolera ddala bulungi batuuza n'ebigezo bya UNEP ku ddala ly'ekibiina ekyomusanvu ali Ihsan Education Center ya Kisulo n'abavawaka ng'abaana abava ewala balina emmotoka ezibatambuza kati wandiisa omwana wo leero ng'ebifo tebinnaggwaawo ku ali Ihsan Education Center okumanya ebisingawo bakubire ku 0776 21 13 oba ku 0701 46 63 oba ku 0753 76 ali Ihsan Education Center. Kisikiriza tuliseera temukuumulamu okwo akatono kutuumuddemu nsaba Allah ekitiibakirize abateremu obwangu so nga ate bano bannaffe management ya Dar es Salaam Secondary School wali ekijjanangabo Masuuli Tawakisa District of Matuga Central Road bakutegeeza nti ssomero lya ddene boarding liko on level abasomesa balungi basomesa secular ne theology ate nga balina ne center zombi bakugamba nti omwana atannatuula shoba bamutuuza baaniriza abasiraamu n'abatali basiraamu ate nga management ya Dar es Salaam Secondary School bakutegeeza nti bagabye half bursary ku mitwalo 45 gyokka ku buli muyizi yandiyagadde okubeegattako ku senior 1 ne senior 4 okutuuka ku senior 5 mpoza ate nga kyolina okukola bursary eyo oyinza okufuna wano ku Pearl of Africa Radio okumanya ebisinga bakubye ku 0750 85 njiddamu 0750 85 oba 0780 85 abo nno bannaffe bajjakola bwe batyo kati atungo ne sibyangu Dar es Supply batugamba nti ffe abadayalesa abasibyangu Dar es Supply twebaza abantu mwenna abatuwagira era tubakubiriza okweyongera ennyo okunywa amata gaffe amalungi agatali mu mazzi amata gaffe malungi ayagala bongo ayagala muzigo ayagala kusuubula amata tusange ku ofiisi yaffe enkulu wali Natete okumpi n'ebitaala ekibuye Namasuba Masanafu Kasenge Kabowa Nsangi Kibumbiro Kawuku Katwe Ndeje wamu n'Ekireka kumanya ebisingawo tukubire ku 0702 28 88 mukaaga oba 0782 11 26 enoti yawera katugikomyawo genda n'eri inshallah tubeerenga tutambulira wamu nolwekyo nsaba okkiriza enkuze entereevu wa mukama waffe Sheikh Umaru Kasule atatutambuze inshallah taala. Naam, kati olunaku lwaleero inshallah tujja kubanga twongereza ate ku nsonga eyo gye twasomako ku mulundi ogwo tulabe ensonga ate ey'okubiri biidhinillahi taala kinaba kisobose n'eyokusatu tusobola ogikwatako inshallah. Naam, kati ensonga ey'okubiri again tawalla alkhaliqu binafsihi bayana almustahiqina litarikati almayyit. Allah subhanahu wa ta'ala mu nsonga eno ey'okubiri batugamba nti ye kennyini yatwalo yewe obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga yannyonnyola baani abateekwa okusikira omufu era nannyonnyola na biki bibateekeddwa okufuna. Yes, tawalla alkhaliq Allah subhanahu wa ta'ala nanyini kutonda yatwala yewe obuvunaanyizibwa binafsihi ye kennyini bayana almustahiqina okunnyonnyola baani abalina right okutwala ku mali y'omufu litarikati almayyit abateekeddwa okutwala ebintu by'omufu
nagamba nti wasta'thara bitawzi'i tarikati ala haula'i almustahiqina yeke nyini era naye obuvunanyizibwa obw'okutemaatema buli omu n'alaga kikyateekeddwa okufuna. Kugamba ti wali ugamba nti nze nge taata wange eri gyawadde flat screen gyenjagala. Nedda. Oba olw'okuba nze mwana omukulu mu lujja muno nina okutwala mu motoka. Nedda. Allah yabigaba dda. Era mwebiri mu Qur'an biteeketeeke bulungi. Awuliriza atali nnyo mukenkufu mukyayinza okwebuuza nagati kati Allah yamanya ate byennina n'abigaba. Ate nga yabikuwadde. Yabimanya ate nga gamba nti almaalu maali wal jannatu jannatu. Kakati ebyo oyo yatamanyi nti Allah yagabirira. Naye nga teri atakimanyi ekyo n'atali musiraamu akimanyi nti Katonda yagabirira. Kiringa ng'omuntu bw'anaagamba nti tugenda gabana tuli abantu musanvu tulina byetufuje tugenda bigaba naye gwe babitereseza n'osooka okwekako ebisa exactly n'otwalako ng'ate naawe ng'ate oli omu ku abo bagenda okugabana naye n'osooka okwekako eri ebbali gwe nobbako obeera weetemye enjawulo. walam yatruku shay'an min hadhihi al-amri li sahibi al-mal. Allah talina we yalika mu kwesese eri nannyini maali gwe agenda okufa nze naawe ffe tugenda okufa. Allah teyampa chance nze naawe kubanga tulonda abasika. Yes, Allah teyampa chance nze naawe kulonda abasika. Sheikh nga kinji nyensanjizo anti kyekyo butamanya kyekituleeta ku media. Ate n'abakyala ennaku zino okimanyi nti alwana bwezingirira omwana we era byebireese n'obutali butebenkevu mu maka g'abantu lwa butamanya. Kati omusika yange era kati baseekanga mmwe abalina abakyala abana kati fe ababiri alhamdulillah naye kati mwe ababana buli omu alwana owuwe ababeera ki buli omu ayagala owuwe ababeera ku mwanjo. Exactly. Oba akimanyi nti yage ye naakamutanda n'atazaalayo mwana mulenzi alabira ddala nga mutuufu ekintu akivuddemu. Kati ebyo omusika yaani abasika bebo Allah be yannyonnyola bayinamu emitendera tujja kugiraba tetunnabatuukako. Yes, kati omuntu bw'omugamba saawa eno kati example entono gye nyinza okkuba nti ye muntu mukadde wange atuwuliriza omwami alina abaana naawe omukyalo olina abaana abaana baabo be basika abo bonna nga tetwawuddeemu ye first priority gye nyinza omuwaako then n'abalala beeyongera ku abo nga bwe tunnannyonnyola insha Allah. Naye kati omuzadde aliwa akimanyi oba ono abadde alonda abasika ne tuwandika amalaami netuteekamu nti omusika wange ye gundi eyo nsobi kyekireese ebizibu byonna bye tukyatambuliramu olunaku olwaleero. naga nti falaisa li sahibi lmaali haqqa fi ta'yini lwarith. Toyinaawo mu kwesese toyinaawo right ekuwa kuba nti olonda musika eyo teriiwo. Nabbi Daawuda alina abaana bameka? Siyinza kulimba Sheikh Rugolobye kyayinza okukinyonnyola. Kati ogambye wawaratha Sulaimaana Daawuda. Hadha bijanibi tawrith ekyo Allah kyatugambako laisa al-irith bi ayan. Teyasikira nti yasikira bintu bya kitaawe nedda. Ilmu yasikira iri musebo kubanga kati abantu ati ya kinyonyona chuga ulimna mantiqa tayi wa utina min kulli shay. Abasinga obonyi kusaawe bayinza kukirowooza nti era kye bayinza okukuleeta ekyo kikyamu nedda Nabbi Sulaimaani yasikira kitaawe nedda sebo nedda sebo. Ate Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali badde twaligambye nti yeekuba endobo nga yagamba nti nahnu ma'ashara al-anbiya'i la narithu wala nurathu ma taraknahu sadaqa au kama qala. Ekitegeeza Nabbi abakubanga ebya Daawuda biri byali bituufu Nabbi yali badde yeekuba ndobo kuba zino sharia tezaawukana nnyo kiri awo bonnabbi bajjako omulamu ogwo. Naam. So wala tajdida ansibata wala tahdida ansibata. Era Allah subhanahu wa ta'ala teyakuwa lukusa lugereka migabo gy'abasika. Kati gwe bakuwe motoka kati oli mumuwe edduuka ono yajja kutwala kampani yange ebyo bifu byoliko bikyamu. Allah tabikuwanga takuwanga ko lukusa olwo kubanga twakitunulidde yatunnyonnyola abasika n'atunnyonnyola n'emigabo gyabwe. Kati gwe tolinaawo mu kwesesi goyinza kuyita mu kunnyonnyola ebyo. Naam. Abazadde abamu Naam. abamu Naam.
okimanyi nti bagamba nti nga bwe okufakangabira edda mali yange eno Anti nalekanga abaana buli omu amuwadde kyamuwadde ye n'agenda okwo tebuba busika fene waffe gye tuli tebuba busika obusi busika kakati ate twandigambye nti alese abagabiddeko kyasobola naye ate abigaba ne biggwawo kati ate byasigazza biki engoye zaalina zaani engoye zasigadde ayambadde zaani ebikomo byasigadde ayambadde byani akagaali ke kasigadde oba akamotoka kasigadde avuga nti amba wadde bonna buli omu wadde ebibye byosigazza byani byolina ebyo obusiraamu byennyini bwe bigaba n'engatto zosigadde oyambala kubanga atugamba exactly so nolwekyo ebintu ebimu kulaba kujogamu bujoozi oba muntu kubeera nga twebuzaabuzamu bwebuzaabuza naye ngaekituufu tukimanyi naam bal kadhalika bal kullu dhalika lillah wabula ebyo byonna Allah yabyesigaliza liilmihi olw'okumanya kwe bi anna al insana qad yaghlibu alayhi al hawa kubanze naawe okwagala kw'emitima gyaffe kutusobola okutuvuga kusobola okutuvuga mathalan omuntu ayinza okwagala ennyo abaana ba mukyala gundi ate abaana ba mukyala gundi nga tabaagala nnyo oba kategeera bulungi oba mu baana naaba nga alinako baasukkulumya ku bannaabwe kati hatha aljur okwekubira okwo togenda kujja gwe ng'omuntu kubanga hatha yani khuliqta lidhalika yani bidhalika ku butonde bwe exactly naye ate Allah yebwe abatematema yetagen exactly tamanyi mbosukkulumiza nabo kakkanyiza aw yaqa'u tahta ta'thiri 'atifatin jamiha oba oyinza okuba n'ekisa ekiyitiridde ennyo ekisukkiridde nja kuwa example kati mu busika bwe twakalabako ffe wetukulidde nga olaba nti bwe baba bagenda okugaba emaali y'obusika al-atifuna daiman yamiluna ila jihati albanat bwe bajja okugaba emaali ebiseera ebisinga n'onaagaba adda nnyo ku sayidi y'abaana bawala okategere bulungi okusaasira kwonna kubeera ku sayidi y'abaana bawala ekyokubiri bebawa mbona balonda omusika kati abaana bawala be balina okulonda omusika ffe tukuze bwe tukimanyi nga bwe bakikola yes nti abaana abawala be balina okulonda omusika beerondera omukulembeze nedda ekyo kikyamu kuba n'omuwala yennyini asobola okubeera mu bakulembeze asobola okuvaamu omukulembeze kakati bo balinga nga bakikola babasanyuse nti nga mwe mutalondebwa kati mwe mulonde kati atolaba nti hatha mulagidde ddala okwekubira obusosoze bwennyini ate Allah bw'ataateekawo okategedde bulungi exactly so n'agenda maaso n'atugamba au muathiratun arida oba oyinza okugaana oyinza okugwa mu nsonga eziyinza okugaana okutuukiriza ogezanga fayahifu fi hukmihi bihirimani ba'd alwaratha n'omaliriza ng'oyinamu abamu boogaanye obutafuna kuki kubyabwe ate nga basika abo omwana oyo yanyiiza yagaana okujja mu ddwaliro mugobyemu n'omugobye mu basika laisa laka haqqin fi dhalika tolinaamu haqqi si buvunaanyizibwa abo ekyo Allah teyakikuwa omwana ne bw'aba kunyiizizza atya maadaama bakiya muslima fi hududi lislam nga talina bimugoba mu busika asigala musikaawo seerabira njagala awo nyinyini waliwo question ate era kikyatawanya nnyo omwana ono bw'abanga tali mu baana bano ab'abakyala abaawowebwa ali mwana w'ebbali nga yamuzaala bino birowooza namuzaala mu kibubuka namukola mutya omwana oyo agobebwa mu busika buno oba alina okububeera ekyo ekyo naye twakyogerako dda rasman tabeera na busika rasman nga tugenze officially nga tugenze nga tutunulidde mu mateeka taba na mugabo mu bino wabula asobola omuwanga mulamu n'amuwaako oba si ekyo ffe ne tugatta abaana ng'abaana ne tubagaa nti gwe embeera ebitu ddala ng'obasomesezza tunakyogerako naye ng'abaana ng'obasomesezza eddiini kuba engeri y'abaana nga ssebo olese byana yaake ate gwe oyagala amateeka g'eddiini gatuukirizibwe naye nga byolese yaake yes kati ekitegeeza nti atannakikola alina kwetereza nga bukyali oyo omwana talina mugabo guli rasmi wabula twogerezeganya ne bannaabwe bano ne bakkiriza ate tutola ku migabo gyabwe kwe tumuwa naye ye talina tetusobola kumalaga mugabeerawo bwe tutyo kakati ate obuzibu era obuliwo kati omwana ono singa tuba kitumuwadde ate ffe embeera ebyeteddewo ate omusosola ate obusosoze buli obwo tebuba busosoze tuba tetusosodde liganda hakatha sharia si ffe tukireeta tugoberera sharia sharia yennyini kyekyo kyegamba yes
lakin jam'a min babil maslaha wal istihsan mukukola obulungi n'obutassaawo n'okulongoosa kubanga ebinaddira wantu kisokunulamu ajja kugenda talina jajja kujja tetulina baitumali muslimina kubanga kigamba ekyo kikola nga tulina baitumali muslimina singa baitumali muslimina ebaawo tusobola okugaba emaali eno laallahu tumutwalira mu bantu abeetaavu ne tumuwa mu baitumali ne tumuwanga omusiraamu so si ku busika bwa kitaawe oba okategedde bulungi naam kubanga kyetunoonya mu paala eno tutambula naam situsaatuuka busaatu naam wabula twagala awuliriza ono ategeere kati ekyo kyali kiyigiriza abantu okukomya obwenzi exactly kyeŋŋambye abantu balekerawo okutambula obutambuzi bw'omanya ebigenda okuddirira kuba kati gwe bw'olumwa ennyo nti olw'okuba omwana we tagenda kufuna ku maaliyo gwe nga tewalumwa ng'okola zambi liri teweerumirirwa ng'okola zambi eri exactly waliyadhu billah amina ya rabbi tayib awo nagamba nti tukomye wali nti omuntu asobola okubanga asukka ekkomo n'atuuka n'okugaana abateekeddwa okuba abasika n'abagobamu ontegedde bulungi au biithari ba'dihim biziyadatin ala al-akharina mimma ta'bahu shari'atu al-ghurra oba omuntu asobola okubeera nga ataawo omuntu ekiri excessive ekisukka ku kkomo ku kye yali badde afuna ate ng'ekyo shariya ennenkamunkamu already eri fixed erina amateeka amakomeko obulungi yakigaana yes ate ogenda omuda half okategedde bulungi yes kuba ojja kusobya gwogaba bugabi bwoti naye kyogabye tomanyi kikyogabye opimisa maaso bwebabanga batata baffe bagaba ebibanja teyafanga kati gwova kati kali n'akanyoga bwe kagwa kati gwawokoma olwo no wenadde nsoma point eno nendowoozaamu ekizaka nti zaka abantu abagitoola buli muntu agenda n'alaba nti iguni ye munaku ennyo n'agano gireete wa imaamu kati nze negitwale wa imaamu sekakaketo n'alaba omuntu oyo omwavu nange namulabye naawe n'omulaba n'afuna emigabo egyali abantu 10 negigenda ku mugabo gwa muntu omu nfu exactly okategeddako naam so falirithu fi shariati alislamiyati ijibariyi binisbati ila alwarithi walmuwarith embere kwatagana n'obusika ku saidi ey'obusiraamu yateeka kyateeka eryo yasikira ne gwe basikira ono asikira watteeka okubanga musikaawo si gwamufuula naawe kyateeka okubanga osikirwa ekyo olina okukibanywa tolina bwomugobamu exactly tokirina so ala alwarithi an yaakhudha haqqahu kyateeka omusika okubanga atwala omugabo gwe ntegeeza abasika abo buli omu okubanga afuna omugabo gwe wa ba'da dhalika huwa hurrun at-tasarrufu fihi era oluvannyuma lw'okugufuna ayina right okweyisanga bw'ayagadde mugwo nga talinaako kkomo kumama emaali yange bamala ng'ogibagabiranga temutundanga ekyo kikyamu fahuwa hurru tasarrufu fihi ogenda kukoma ole nagamba nti ennyumba yange gye mbadde nsulamu temugigaba olaba abaana bano ayinza okufuna bwafunye nga wasava naye nga talina busobozi bwena kulaakulanyawo ng'ate bwe yanditunzeewo yafunye wasobola bwe kiri kati gwe omutaddeko ekkomo yanzuru ma huwa maslahatan lahu waddembe okulaba kiki kyalaba ekisaanira gyali so sigo okumukakasaako mu mbeera mbi naye bamutulugunyiza waali nti bamutulugunya gwe n'omugamba nti olwokuba taata ate n'abantu barespectinga ebintu by'abafu wallahi abantu batya abafuga emazima naam taata nga mukambwe era n'abalako obukambwe abaana okubalya wangala nakubalya bazaala abagamba nti atunda nja kudda nyole njamululumira kati abo ne babeerawo ne bagana okutya Allah ne babeera mu kutya bakadde baabwe olwokuba bafudde batugamba nti era tumaze okusitula tugenze mu hijja ne umura n'olwekyo abasigadde tubakakasa
nti kati enteekateeka za hijja ejja mu maaso ne omulezi eddako zigenda mu maaso n'olwekyo mutukyalireko ku maka gaffe wali ku magoba akeedi okumpi n'omuzikiti mutukubireko oba bwe muba temutulabye mutukubireko ku 0772 awo tujja kuba tutambulirawo mu nsonga ate ne Prestige Majorini ekugamba nti Prestige Majorini yesiyaja omulembe awomesa emigaati alimu ekiriisa ekizimba omubiri abagenda mu mikolo kyemba mukola ki mugule Prestige Majorini abataba bekeri mu mweyenire kubanga akekkereza ate nga ofunamu n'amagoba mangi mufune mu maduuka ne supermarket ezikuli okumpi abali mu Kikuubo mufune ku Chapa General Enterprises Kikuubo opposite Nambusa Arcade akati awo tujja kutambula ate nga nabano bannaffe mwali mu mutayirizo n'agamba nti Abdu Bakari agamba atya Abdu Bakari agamba nti mutayirizo w'omulembe era omulungi atayirira abantu ne batatana mweyunire mumweyunire nnyo atayirira abato n'abakulu era mujja kumusanga wali ku muzikiti najja nankumbi okumpi ne Freedom City Ntebe Road buli lwa mukaaga ne Sunday essaawa 2 ez'okumakya mujja abakulu mujja n'emitwalo 3 ate abato mujja n'emitwalo 2 mumukubireko ku 0775 kinana mu mwenda oba 0756 Chef naam akadde katugobagoba ate nga njagala abayizi abali ebweru naye tusooke tugendeko at least bongeremuko kampumbe ensonga eno inshallah. So ensonga gye tuliko gye tugambye nti Allah yennyini yewe obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga emmaali eno agitemaatema ng'akulaga abasika n'emigabo gye bateekeddwa okufuna mu maali. Era ne nkutegeeza nti omuntu yenna bw'aba afunye omugabo ogw'etteeka ogwo Allah gwe yamulaalikako wa ddembe, obusiraamu bwamuwa right esobola okuba nga yeeyisa mu nneeyisa gy'aba alabye naddala nga tesukka mateeka oba nsalosalo za shariya zeeteekawo. Waddembe ayatasarrafa fihi bilhiba, waddembe okubanga omugabo ogwo gwe gumuweebwa asobola nayo gutona n'agutonera gwayagadde, au sadaka oba n'asaddaaka n'agukwata n'agusaddaaka. Saddaaka kitegeka bulungi omuntu waddembe ogusaddaaka oba agusaddaakiddaani oba gusaddaase ku muzikiti oba aguwaddaani nga bw'ayagadde, au tanazuli anhu li ayi shakhsin oba okugamba nti nze bannange nti nze mu maali temumbala naye omugabo gwange muguwe gundi mu basika banne nga balagamba mathalan ba Luganda n'agamba nti bannaye nti omugabo gwange gwonna gwe nnaafuna Sulaimaani gwe mba muguwa, kitegeeza nti bagenda kumuwa emigabo 2 li anna ahada alwaratha tanazala anhu ilayhi, omu ku banne abateekeddwa okufuna ye agutadde n'agulekera munne. Amma almuwarrithu, ate gwe munnaffe asikirwa ngamba gwe mufu munnange aga nti fayajibu alayhi an yudh'ina liqismati almawla alazim alkhabiri, oteekeddwa okubanga munnange ogondera n'okutya n'okussa mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakutemedde kubanga yasembayo teri ali waggulu wa kumanya kwe, ate khabirun ye mukenkufu ennyo eteri waggulu aliyo mu bukenkufu bwe. وبهذا يمتاز النظام الميراث في الإسلام عن بقية النظام أو النظم الوضعية. bwekityo nno obusiraamu ne bubeera bwanjawulo ku nsonga eyo nti bo Allah subhanahu wa ta'ala kennyini yeyetukwatiramu ne bwawukana n'embeera ze tutambulirako ez'olwaleero zaateekebwawo obuteekebwa ze tujja okugoberera oba traditional oba law, ebyo byonna bantu bye baatuula ne bafumba emitwe gyabwe nga bwe baayagala ne bassaamu ebimu ne beekubira ebimu ne bakola nga bwe baagala ne babeera nga baabiteekawo. Naye bino tashri'u rabbaani Allah subhanahu wa ta'ala kennyini yabiraalika, allati ja'ala li sahibi almaali alhaqqa fi ta'yini almuntafi'ina, kubanga eno enteekateeka eriwo ey'obusika yawa gwe nannyini maali okubanga oli waddembe okulonda omusika gw'oyagadde ne gw'oyagala afune ku maali yo ne gw'otayagala oliwunza obutamuteekamu oluvannyuma lwo. Wa haqqa tahdidi nasibi alwarith, era oli waddembe gw'okuteekateeka oba okugereka emigabo gy'oyagala oli afuneko gw'oyagala mu nidhaamu eno eriwo mu nteekateeka zino eziriwo eza bulijjo. Wa hadhihi an-nudhum la takhlu da'iman min at-ta'athuri
ببعض المؤثرات التي سبقت الإشارة إليها zino enteekateeka eziriwo olunaku olwaleero eza law ne bwe tunna law ezinaabintu twandise succession law of Uganda oba ne traditional law traditional beliefs byonna bwogenda obigeraageranya ne nizaamu nekino kitusomyeko kyokka ojja kulaba nti biri mu byonna bye twayogeddemu ebyokwekubira tebijja kubulamu ebyokuwaabamu okusinza ku balala tebijja kubulamu kubanga nizaamu esookera ddala mu law yeegamba nti omusika gwe balonze nga administrator asobola okudabolinga bali bamuwa extra yes mu nkola eri etali eno ey'eddiini ey'obuyisiraamu otegedde bulungi yes dhuluman hatha jun kwekubira okwo obusiraamu kwebukola ki kwebugaana so wano Allah subhanahu wa ta'ala ye yabayyana n'atabako gwetsuula bweru omwana omuto yenkanankana n'omuntu omukulu omukadde yenkanankana n'omuvubuka mwenna kasitamba nga muzze nga muli mu tulubali erimu nga mugenda kufuna byabugagga buli omu alina omugabo gwafuna ogumusaanira wabillahi tawfiq Sheikh tukweyanza nnyo mukadde wange ekitiibwa Allah akusasule ekisinga okuba ekirungi kiriza tugendeko ebweru naam abayizi abali mu kilaasi barakallahu fiikum la bas ekyo tukyagala nnyo ssebo kale mukadde waffe ono naam ekikyagamba hello kwali kufuna hello gumugoka hello kale 0759107900 tusobola okutambulira awamu oba 0787 03 njiddamu 0782 366 ne 0759107900 hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد وكتويرك بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. إمام خالد مكيري وكسنزيلا كمال بسوغا وبلا عندك مكون نما. نعم. كسيميني إمام خالد. يسبو. شيخ مugamba ki? Takati sheka asuko ante mere kumumbere omusiko na sikati kubange bakugaba mitabo eitaka babali pima bapima bulala twabanga tulo abalenzi tulukwenkanya ate mu balenzi muno mulimu gwe balonzo obusiko omusikono tikita kyafuna kweyino okusinga kwisate baganda be ate nga tuli balenzi oli mulungi nnyo Imam Khalid barakallahu fik ensonga eyokubiri yamuwala naam omuwala ono afuna kitono ate gwe tulonzenga n'omusika ate oyogeiremu awo wakuba kyokya ate omusika aba wankizo basobola omwongeraku ekintu oyo aba tali kunikiriza saidi y'abalenzi barakallahu fik alaikum salam amen antu no faraid tukwebaziza Imam Khalid katugendeko ali ku MTN hello Hello. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah. Kale mkwano namwe mjeba lesebo. Ani ono? Hello. Seba amanya. Sebo jeba lesebo. Kale sebo namwe mjeba lesebo. Kale amanya nge mtuangawa. Wanji? Ndio Fayet Omar ngansizi doa ne mengo. Omaru? Fayet Omar. Omar ngansizi doa ne mengo sebo. Okay, Omar okuve mengo. Kwa nini gango kutoka kuita mungu ndi musanyo kunyo. Webale mkwano kunyikirira palo ba Afrika leti. Webale kubera munyikivu na kujiwuliriza. Muna erange eturanga nakajasira muke. Mune tusanyisa okuwuliza. Tusanyisa okuwuliza. Nkebadde njagala obuuza musheeke. Kimubuuze. Naam. Kati njagala kuyita luwala bankola ntya. Mashallah. Wana akasiramuka. Kale tujja kumuddamu. Ajja kuddamu insha Allah seeka. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda waffe Omaru kuva Menga yagala kuyiga Luwarabu. Kola atya ekyo nakyo seeka ajja kimuddamu. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Teka mwale kuweleza. Seba namwe kuwuliriza. Kono haruna twaha kubasikira mali nasa. Mbuzeeko nnyo. Mwene mukadde wange. Allah yebale kukuuma. Alhamdulillah namo yebale pakuma ya rabbi. Amen seba. Teka yebale kusomesa. Webale kumuwuliriza. Teka asomeseza naye tugenda tubeera mu bantu abafudde. Naddala mutimala okuwera esawa nga 8 7 bamaze okulya ekyeggulo. Balyoka bayingiza abaana abawala mu ddiniro. Mujje mwerondera omusika taata wamwe tulaba yakola eddaame nga yalonda Haruna Twaha. Naye twagala mukola mutooti tulabe oba y'anaasobola. Obudde butuuka n'okubakyako nga baga nti awo tajja kusobola taata yadde yakola ono tajja kusobola ne bakyako nga tebafunye muki musika. Tebafunye nakwekityo nga basiraamu. Ngaati Allah obusika yabulambulula dda. Ate ekikwewuunyisanga mulimu mu nyumba omwo nga mulimu n'abawalimu beesaza emizikiti. Ekintu ekyo kitya seeka baba abawalimu abo tebategeera busika Allah yabulambika. Kale tugenda kukinnyonnyola. Assalamualaikum Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Haruna Twaha tukuyanziza. Mukadde wange nsaba okkirize ngenda kuwaayo babiri bokka. Inshallah. Awo tulyoke tulabe. Hello. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waji? Bilali Nakije. Okay. Naam. Okumulaba naye nyambaga nti mulondanga kiyamaani wammwe naye maatika kibe mukikalyaga bwerakira. Inshallah. Omusango ba Kale inshallah tujja kudda. Barakallahu fikum. Ono yasembayo bannange. Hello. Hello. Naam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Bannange ani onaabuuza? Nandika Sabrani Ntebe. Na? Nandika Sabrani Ntebe. Sabri Ntebe. Mbadde mbuza Afrika. Kuba ffe tata waffe yafa. N'aleka kiraamu. Ng'alese ennyumba. Abaana bonna basome. N'agamba ffe twalondera omusika ng'abaana. Naye ffe we twatulanga abaana tulonda abantu be twesiga babiri. Abantu ababyazamanya tebatusomesa. Katisikira mu lwakikyafeeka. Bemwalonda be batabasomesa? Ye. Essente ne bazeeza ez'ennyumba ne biki? Babiri abakulu. Okay. Ye nga ayagala abaana be basome. Kale, Sheikh akuddemu. Waalaikum salaam wa barakatuh. Katukayise mangu mbwangu. Katandikire ddala ne mwannyinaffe oyo singa babeesigisiza kitegeeza bye baalonda bo baalonda abantu abakulu nga gonula nti mu famire mulimu bataata baffe abato omulimu bandi ne babalonda ne babakwasa obuvunaanyizibwa nga taata yaalo alaami agambye mulonde ennyumba ziri baana bakoleki la shakka nti emaali y'abaana ekyo kimanyikiddwa emaali y'abaana inabbaka so babeera nga bakyali bato kati oyo bamuyita butwandisenga keyateeka balonda keyateeka agenda okulabira ne balonda abantu babiri ne babeesiga ne basobola okuba nti abaana bano babasomesa babalabirire baveemu naye bali ne basalawo okweddiza eki ebyobugagga hatha dhulum bwoba buli azaamaanya era Allah bwagenda okubalamulako ku lunaku lw'enkomerero hatha dhulumu liyataama okulyazamanya abaki bamulekwa era Allah subhanahu wa ta'ala abogerako mu Qur'an surat an-Nisa n'agamba atya innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira bonna babalya ezamanya maali z'abamulekwa mukakase bukakasa nti mu mbuto zammwe muliro gwe muteekamu bwe muba mwagirya manya nti mu mbuto zammwe muliro gwe mwayingizaamu. yalinga bonula ayi yagambanga nti mu mbuto zammwe muteekamu bibiriiti osayaslawna sa'ira agenda biragira byekume olunaku lw'enkomerero waliyadhu billah. So abantu abo
bwagenda kusimbibwa mu kooti mu mbuge wa Allah subhanahu wa ta'ala bawule nembe n'emisange singa abaana banaabira tebabasonyiye yes singa abaana babira tebakola ki nze gembawo baba bakyaliwo bakuŋŋaanya abaana abo bakole ekisoboka kyonna bano baba bakuze nga tibabawulira abaana baabwe mu kiri bwe kibanga bakkaanyiza almuslimuna ala shurutihim bwe basonyiwa basonyiwa ne basawo kiba basabye compensation ne babasonyiwa fabiha wa neema naye singa banaafa ng'abaana bano tebabasonyiye nkukakasa amaaso ga Allah omwana muwala ono Sabura abuuzizza ansonyi omuyita omwana muwala omukyalo n'abuuzizza nti taata waabwe talina buzibu bwafuna mu kino bano kye baakola ye taata talina buzibu okusookera ddala yali amabulungi n'agamba abaana abeerondera omusika ekyo ekisookera ddala yes ekyokubiri baana ne balonda bali kati bali be baalonda be baali az'amaanyi amazima owookubiri abadde muganda waffe Bilali enaki waliwo Khalid yona yasoose muganda waffe Khalid eyagambye nti omusika Imam Khalid ndoza ayagambye nti omusika asikira ki omusika asikira ki oyo gwe bateekawo baga tulowooza omusika yalina kyatwala ekyenjawulo talina kyanjawulo era alijasigala omukuffe talina kyanjawulo tulina ekyo tumuwadde kuba nti ajja kutwala birowoozo byaffe we byetaagisiza ni talina mugabo gwa nkizo anti ebyo byebigambe ahkamu alwadaiya ge mateeka agaliwo agagobererwa gatalinaako ki nsibuko okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nti omuwala agambye nti omuwala singa baba muwadde obusika ate yaba teyenkanye n'abalenzi omuwala era ajja kusigala ng'afuna omugabo gwe ng'omuwala n'abalenzi bajja kufuna emigabo gyabwe ng'abalenzi naye bw'anaabeera ng'omuwala yategeera current affairs ensinga bw'etambula ate nga yasinga n'eddiini tewali nsonga lwaki takulembera banne singa baba muwanze nago tugamba nti Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Education Center wali enabweru we bali basoma abakulu gwegendayo bugenzi obeere ng'ofuna insha Allah naam kakati wabawo omugwana waffe Haruna Twahi Nansana Haruna Twahi Nansana naye abaddeko obubaka bwakugambya Haruna Twaha agambye nti agamba okulonda omusika ndowooza yabadde agamba okulonda omusika ne baba muwala okulonda abasika n'abawala kugamba nti abaana abawala nga bye bagenda okulonda omusika ekintu ekyo tekirina mutawaana kyogedde n'agamba nti bagenze wangi okuziika naye ne batuuza abaana mu nnyumba abawala ne batuusa okukeesa obudde nga tebamulonze ekyo kyekikyamu kye twayogeddeko tebali ku mulamwa Bilali enakijje eggomba naye kennyinnyini yasembyeyo era abadde naye ali ku nsonga efaanana bwetyo nga yeemu abuuzizza nti okulaama nti abaana bange be baba nga beerondera omusika kirinamu omutawaana tugamba kyekisinga n'obulungi naddala nga bakulu beeronderemu ssentebe omukulembeze si musika anti kati bona bo bamanya musika naye tugamba chairman kugamba ekintu kyonna kibako omukulembeze w'ensonga nti kati ebirowoozo byaffe ffenna abaana taata alina kampani ffenna tetujja kugenda tutukire manager wa kampani Fatuma azze Muhammad azze Isa azze gundi azze kati ayogere naani ku ffenna tuba tulina okufuna eddoboozi limu eritugatta kyekirondesa bamemba ba palamenti kyekirondesa ba chairman kyekirondesa abakulembeze b'amawanga abantu abo bolaja ne family ne fayo zaabwe omukulu oyalifanya alayika atugobugobisaba okirize kati wango sibule inshallah sijja kulwawo wabula kansome busomi namba zino bakadde bafa bali bazifune naddala amasomero agatambulira ku manhaji ya Jamiyatul Madaris al-Qur'aniyya tugamba nti tutekese seminar gye twandise facilitation seminar y'abaana bafa bagiye kukola ebiwuzi ebya P7 ku mwezi ogw'omunaana awo inshallah tubasaba enteekateeka bagyetabemu namba zino mangu okufuna ebimanyi ebisingako awo ojja kuyita ku 070 99 08 58 oba ku 070 03 33 79 98 wamu ne 077 2 86
16 butereevu ujja kubanga otufuna insha allahu taala. Barakallahu fik. Sheikh, tuko yanziza, Amen. Primary School,